Yes, ku Wicky TV ate nate tuba tukomyewo kubanga tuba tusaako ebyo ebigenda maaso mu nsiike eno ya entertainment wamu n'abatutomufu baffe. Bw'otanaba kusubscribinga ku channel eno kujjukiza okubeera nga onyiga epeesa eryo erimyufu obeere nga otwegattako. Ekirala okone ku kadde obeere nga ofuna notifications buli tuba tutaddeyo video empya. Kakati nno amawulire agaliwo, mawulire ga nnaku olw'ensonga nti omuyimbi era munnakatemba Evelyn Lagu gwe twabategeezako emabega account yasonderwa ssente agende abeere nga alongoosebwa. Ono yatuuse mu ggwanga erya Takyasobola. Amawulire agavaayo tegawasanyu yadde olw'ensonga nti omukyalo ono yategeezeddwa nti obulamu bw'alina tebusobola kuwanirira operation. Abasawo mu ddwaliro Evelyn Lagu gy'ali bategeezezza nti ono tasobola ku undergoinga surgery ey'okuba nti bamukolako transplant, era nga bategeezezza nti ono ekiyinza okuba nga kimuyamba kyekyokuba nti ateekebwa ku treatment. Evelyn Lagu olunaku lwaleero avuddeyo n'ategeeza nti treatment gye bamugambye muteekako yakumalawo $2,000 ejja dola, wabula nga bo bwe bali essaawa zino balinawo $1,000. Ono era akoowodde abantu mwenna asobola okuba nga obaako n'engeri gy'omuyambamu okuraisinga ssente ezo mubeere nga mumutuukirira. Ebyo nno bye Evelyn Lagu era nga ensonga zino nga bwe zinaaba zigenze maaso tujja kwongera okuba nga tubawa updates ku story y'omukyalo ono ali mu kulwanira obulamu bwe. Nkujjukiza kubeera nga osubscribinga ku channel eno kuba ebirungi bingi bikyajja.